Mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde, ababaka ba Paalamenti ya kuno baayise ebbago ly'etteeka ly'emmwanyi eryalekanga ekitongole ekyali kivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority nga kiggaddwawo nga kati ensonga z'emmwanyi zonna zikolwako Minisitule y'ebyobulimi. Mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II obw'amazuukira ag'omwaka guno, alagidde abantu bwe butassa mukono ku ky'okulima kussa okukuuma omutindo gw'emmwanyi. Twebaza abantu baffe abongedde amaanyi mu kulima emmwanyi. Lino lye limu ku makubo aganaatusobozesa okweyimirizaawo n'okweggya mu bwavu. Tubakubiriza okukuuma omutindo mu kunoga, okwanika n'okusunsula emmwanyi. Magulu Nnyonda ayagala ne gavumenti ya wakati ekuume ofuba okulaba ng'ebbeeyi y'emmwanyi tetabuka ate ezimbe n'amasunsuliro gaazo kisobozesa omulimi waazo okuganyulwa mu ntuuyo ze. Kye tusaba gavumenti ku nsonga y'emmwanyi kwe kukuuma ebbeeyi y'emmwanyi ku miwendo egiganyula omulimi n'okuwagira abantu ba ssekinnoomu n'abali mu bwegassi okuzimba amasunsuliro g'emmwanyi mu bitundu gye zirimwa. Omulimi oba omusuubuzi aleme okufiirwa ensimbi ng'atambuza emmwanyi mu bitundu ebyewala. Mu ngeri y'emu Nnamunswala z'obwennyamivu olw'amataba aganjala mu Kampala buli nkuba lw'etonnya, bw'atyo n'akunga abantu be okuvaayo entakera bajjukize be kikwatako ebyo ebirina okukolebwa olwo basobole okweyagalira mu nsi yaabwe. Kyenva mbasaba mu kiseera nga kino okujjukiza abakulembeze baffe abalonde nti ffe twabatuma okutuweereza n'okutuukiriza ebitukwatako mu bitundu gye tuva. Tunakuwala okulaba nga abantu baffe bafiira mu mukoka ayanjala mu kibuga ekikulu Kampala buli nkuba lw'etonnya. Wateekwa okubaawo ekikolebwa ku nsonga eno. Ben ategeezezza nti wakyaliwo obulyazaamaanya olw'ebisuubizo ebyakolebwa gavumenti eri Obwakabaka nga ne gye buli eno tebiteekebwanga mu nkola. Tulaba okulyazaamaanyizibwa mu bisuubizo ebitannatuukirira. Ebimu nga twabikkaanyaako ate nga tubijjukiza abakulembeze baffe entakera. Kino tukikola nga tumanyi nti Uganda nsi yaffe ffenna, kyokka tugirinako omugabo ng'Obwakabaka. Bw'atyo Omutanda ayagalizza abantu be amazuukira ga Yesu Kristo amalungi. Baagaliza amazuukira ag'essanyu n'emirembe, tubajjukiza nti lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka. Kole twenyigire mu bukulembeze era tuleme kusirika ku nsonga ezikwata ku ggwanga. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku KSTV agaleero.